Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliza kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayingo gano. Owa CMY omulala akwatiddwa ku kitebe kya National Unity Platform wali eri ku headquarters e Kavule. Kyonna ky'abadde akolayo tetumanyi, naye kigambibwa nti kusigwe guno omulundi ogusoose okuba nga ebitongole ebikuuma ddembe ebikessi bikwatibwa mu kibiina kya National Unity Platform. Katugalabe oli ku UG Update TV k'osinzira okuba ng'otuwuliriza, webale kwekuumira ku UG Update TV. Gwayagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mmwe abali mu diaspora, abali e Bulaaya emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo, mwebale kwekuumira ku UG Update TV mikwano gyange abali eyo. Jjukira nti nno ekibiina kya National Unity Platform enfunda nnyingi eziwerako kizze kikwata abateebereza okuba nga ba spies mu kibiina kyakyo munda omwo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. National Unity Platform ekutte suspect omulala abadde ateeberezebwa okuba nga ono Chief Tense owa Military Intelligence CMY. Emukutte mu kibiina munda headquarters wali Makerere Kavuli, abadde mu kibiina munda mwakwatiddwa ng'ali munda mwennyini nga yayingidde dda. Suspect amanyikiddwa nga Akol John Stephen Omuron, ono nno nga private by rank. Ono akwatiddwa ne security oba ekitongole ekikuuma ddembe ekikwasaganya ebya security ku kitebe kya National Unity Platform. Ttiimu yonna ekwasaganya ebya security be bamu ku bagombye ku ono obwala. Gwe mukwano gwange ali yampuliriza, bamusanze bamukwatidde ng'agezaako kuba nga yeekubya ebifaananyi n'ezimu ku mmotoka z'ekibiina ez'abakulembeze. Bagamba nti nno fokasi ye abadde akuba registration numbers ne number plates, era kino kyewuunyisizza nnyo abakulembeze nti lwaki suspect abadde agenda maaso n'okuba ebifaananyi, ng'agenda maaso n'okuba number plates, ng'akuba registration numbers. Amorons okwatibwa kwe kuzze mu kaseera ng'emyezi ebiri emabega baakwatayo suspect era owa CMY private, era yakwatibwa ng'agezaako okuyingira offices ez'ekibiina kya National Unity Platform mu Desemba y'omwaka guli oguwedde, ne basuspect abalala babiri nga ba spies nga bo nga bakessi, era nabo baakwatibwa nga bagezaako okwagala okufuna access okuyingira canteen y'ekibiina kya National Unity Platform. Kino nno ekyokuba nga kiggwawo mulundi egy'emiddiringanwa kikanze nnyo security, naddala ku kibiina kya National Unity Platform okuba nga ba security agency bajja close nga bamutaninga ekibiina eky'opposition, era buli muntu agamba abakuuma ddembe oba abakessi baba banoonya ki ku kitebe ekya opposition party. Aba National Unity Platform abakulembeze beebuuza lwaki ate aba rank eza wansi ba officers be basindikibwa ku missions nga zino. Babuuza kiki ekigenda mu maaso, ye kyekibaawo nga bamaze obbakwata nga babwaddeyo mu mikono gya poliisi, ki ekibatuukako abakessi bano ba suspects bano. Era tetumanyi kuba n'abakwatibwa gye buvuddeko omwaka oguwedde teri yali avuddeyo kugamba nti no ba suspect babanoonyerezaako nga bali kino oba kati bali ku kino na kino. Kitegeeza ki? Kitegeeza bano baba basindikiddwa oba eyiza ebitongole ebikuuma ddembe oba okuviira ddala mu gavumenti, tetumanyi. Kakati NUP ekibiina kya National Unity Platform kisigadde kiri alert nti lwaki security agency bagezaako okuba nga bagathalinga okufuna information okuva mu party munda, naddala mu internal activities, newankubadde kiri unclear, tekitegeerekeka nti actions ki ab'obuyinza ze batwala oba ze bateeka ku individuals bano buli we bakwatibwa ne babawayo mu mikono gya poliisi ne bagenda mu custody. Poliisi ki kyekola abantu bano?
kino kisigadde ku mimwa gy'abakulembeze aba National Unity Platform beebuuza bwe batuuka eri nga bawadde emikono gya poliisi ki ekibabaako, ye poliisi buvunaanyizibwa ki beerina ku bantu bano era ebasindikawa baani beebawa. Ye lwaki olowooza gwe mukwano gwange nga tonnajja mu comment section kuteekawo ndowoozayo, lwaki olowooza abakessi bano bajja mu kibiina kya National Unity Platform naddala ku kitebe kyennyini ki kye baba bakettayo, ki kye baba baagala okunoonyaayo gwe muli oba olowooza. Gwamanyi ku nsonga n'okusinziira ku ndowoozayo nkwanirizaako nnyo mu comment section jangu oteekeyo endowoozayo otangaaze ku bannayuganda ku basuspect abazze batukwatibwa ku kibiina kya National Unity Platform ekikulibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Gwagala otweyungako mu comment section nagambye ekkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo tweyungako mu comment section naawe osobole okuba ng'oteeseganya wamu naffe, naye teweerabirako namukadde kajja kuyambako okukuleetera notification message okubeera alert ku information yonna egenda mu maaso. Abali emitalo w'amayanja, abali e Qatar, Dubai, Oman, Saudi Arabia, mwenna mbanirizaako nnyo mu comment section mujje tukubaganye wamu ebirowoozo kubanga ekibiina kyandibanga kitandise okulumbagana abantu naddala mu biseera bino ebyokubanga omwaka ogujja tugenda mu kalulu kati baba balina okuteekayo obukesi bw'amaanyi nnyo. Ye sinakiini bandibanga balina bye bapulantingayo mu kibiina ekyo. Nkwaniriza mu comment section. Weebale kwekumira ku UG Updates TV. Weera.